mugende mwicarire ngira kandi mbabwira kamba bulire yakalala nno ari musiko madde mukimanyi nti abanyoye amata abanywa ku mata abayateretse abateekateeka ku mata n'abagafumba abagore bayateretse kandi wano waliwo abakyala kyensuubira amanyi otereka ku mata obulungi ntibahari webali nno webali abakyala bamanyi otereka ku mata abagabo abaami muribuka amata twanyoye kandi yari yatokowe mujjukira amata ge twali tunyweddeko naye nga mulimu ekyagaddugaza Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mwese abo twabashije kuramukanya n'abo tutaramukanyije murambura amaboko duhoberane mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibamuca cyane. Nashimye guhagarara aha ngaha kuko ndumva ariho mbareba mwese kandi namwe ndumva ariho mumbona neza. Amen. Namwe niko mubibona? Si heza? Murakoze cyane. Mfite intashyo z'umuryango wanjye. Nyina okulamusa kwa family yange ari madamu n'abana. Omukyala n'abaana. N'ubu mubonye mpagurutse mu kanya navugana n'umuhungu wanjye wa kane mu mbyaro. Mulabe nyimuse mu kaseera akayise mbadde ndi mukogerako ne mutabani wange wokuna. Hari n'abandi bantu bo mu bindi bihugu bamenye ko ndi hano. Waliwo n'abo mu nsi endala ez'ewala abamanyi nti ndi wano. Hari ababimenye bo mu gihugu cya Mozambique i Maputo. Waliwo abali Maputo Mozambique abategedde tuli wano. Umushumba nawe w'itorero rya Pentecote aho narindi ukwezi gushize navuye kwa gatatu mu kanisa ry'abadde aweereza e Mozambique mu wiki ewedde ku Lwokusatu yavaayo. Hari abo mu itorero rya Zimbabwe Harare. Waliwo Harare Zimbabwe nawe akava okuweereza ekanisa yawe batumira tubivugana mu kanya abadde ayogerako nabo kandi bose bamaye ntashyo bonna bamutisa okulamusa mukwanirize n'okulamusako yewe ndetse mu maramba barakomagurutse hariya ndi muvugana nabo muri Amerika. Era mu kusituka abadde ayogera nabo mu Amerika gyawutera okuweereza nabona nimbabwiye aho ndi nabo abategeezezza waali turamutse bene data nabo n'agamba mumwanirize okulamusa okuva mu Amerika. Amen. Kiriya cyanditswe mwene data Eugene yasomye ekyawandiikibwa Oluganda kyava okusomako ntabwo nsubira kugisoma kandi sigenda kuddamu kusoma ate mu Kabakuuki nga bwe yasomyeyo byaba bigiye kudutwarira umwanya kiba kitutwala obudde ahubwo ndashaka ko dusoma ibyakozwe n'intumwa nenjala tusome ebikolwa by'abatume igice cya gatatu essula 3 umurongo wa 19 olunyiriro 19. hagira umuntu hareba asome. Reka dusome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya gatatu umurongo wa 19. Ebikolwa by'abatume essula 3 okutandika n'olunyiriro 19. Hari amagambo avuga ngo wagamba nti nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe nate mwenenye iminsi yo guhemburwa ibone uko izaturuka ku mwami Imana. Ibone ukwiza iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza. Nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe iminsi yo guhemburwa ibone ukiza ennaku ez'okuzuukizibwa zifune bwe zijja ituruka ku mwami Imana nga ziva ku Mukama Katonda itume Yesu ari we Kristo wabatoranirijwe kera uwo ijuru rikwiriye kwakira kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Amen. Nuko mwihane muhindukire nate mwenenye mucyuke ibyaha byanyu bihanagurwe ebyamwe bisiimulwe iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ennaku ez'okuzuukizibwa zifune bwe zijja ituruka ku mwami Imana yacu ennaku ezo ziva ku Mukama Katonda waffe.
iminsi yo guhemburwa ibona ukwiza. ennaku ez'okuzuukizibwa zifune bwe zijja. Hallelujah. Haleluya. Lya jambo wadusomeye Ekigambo ekyo ekisomeddwa wambanjirira yasomye eyasoose we yasomye byo muri Habakuki igice cya 3 Kabakuku essula 3 mu 2 olunyiro lw'okubiri. nibwira ko nzaryinjira mu ejo cyane, Nja ddiyingiramu enkya nnyo, ariko ubu naye olwaleero numvise umwuka w'Imana omwoyo wa Katonda kuva nijoro anganiriza okuva ekiro nga nteekateeka ngo tuvuge ku ijambo ryo kwihana. nga nteekateeka okuyigiriza ku kigambo ekiyitibwa okwenenya. Ko kwihana Kubanga okwenenya niko kuza ku mwanya wa mbere kwe kujja ku mwanjo mu guhembuka kw'itorero, mu kuzuukizibwa kw'ekkanisa oba revival, mu guhembuka k'ubugingo bw'umuntu ku giti cye. mu kuzuukizibwa kw'obulamu bw'omukristaayo. Kugira korali kaba nyinshi, Kwaya okubeera nga nnene, ikagura ibyuma bya kijyambere byinshi, neegula instrument ebyuma eby'amaanyi ebivuga, si ikimenyetso cyo guhembuka kw'itorero. si kabonero aka revival oba ak'okuzuukira kw'ekkanisa. Abanyamasengesho benshi, Abasabi abangi, abeegayiriza abangi, dore ko hari igihe babaho nabo kuba waliwo babeera nga ddala weebali, mazima nga weebali, ariko batihana. naye abateenenya. Yewe n'abanyempano nabo ukabona babaye benshi, N'abalina ebirabo nabo olw'omu ne baba bangi mu kkanisa. abahanzi nka mwene data bakaba benshi, Abayimbi ab'ebitone by'okuyimba, ariko batihana. naye abateenenya. Haba harimo ikibazo. Wabaamu ekibuuzibwa. Aya magambo ni Petero wayavuze, Ekigambo kino kyayogerwa Peetero omutume. aya dusomye nona, Kino ekigambo kye twakasoma mu mikolo by'abatume. ni Petero wayavuze. Omutume Peetero yayogera ekigambo ekyo. Peetero ono numwe mu ntumwa za Yesu, murabizi, y'omu bayigirizwa ba Yesu mukimanyi. ni umugabo uvuka mu ntara ya Galilaya Azaalibwa Galiraaya mu ibanga rya Kaperinawumu. mu njegoyego z'olusozi Kaperinawumu. Iwabo narahageze, Y'omwami ono muwulizi w'enjiri yatuukayo awo e Kaperinawumu. mu nyanja yarobagamo na se narahageze. Peetero we yalobanga musumba Mishe Mayiko yatuukayo. Aho Yesu yamusanze amuhamagara we na se narahageze. Yesu we yasanga Peter ng'amuyita mu musumba yatuukawo n'alabirawo ddala ekifo ekyo. Uyu Peetero ono simvugaho byinshi nubwo mbifite, nyina bingi byomwogerako naye siyogere wa wundi muzi Yesu yabwiye yoli Yesu gwe yagamba nti ngo ntabwo ari inyama n'amaraso gusa biguhishuriye ibyo bintu, nti si nnyama na mubiri ebikubikulidde ekigambo ekyo, ngo ahubwo ni umwuka wera ubikumenyesha. wabula omwoyo wa Katonda yakutegeezezza ekigambo ekyo. Ngo nanjye rero kuri urwo rutare ngo uri Kefa. Ku lwekyo oli Kefa. Kefa bisobanura urutare, Kefa ekitegeeza olwazi, kandi kuri urwo rutare n'ekyo nno olwazi olwo niho nzubaka itorero wegizimba ryanjye, ekkanisa yange. kandi Haleluya. amarembo y'ikuzimu Era n'amagombe ntabwo azarinyeganyeza. tegali giyinza. Tukubireko Mukama Katonda engalo. Peetero ono niwe wasigaranye itorero Yesu azamo, yasigala n'ekkanisa ng'omusumba nga Kristo azzeeyo mu ggulu, kandi yagombaga gukomereza mu njyana imwe n'iya Yesu. ate nga Peetero yalina okutwala obuvunaanyizibwa asumba ekkanisa nga Kristo bwe yali akikola. Ivugabutumwa ry'umwami wacu Yesu Kristo Enjiri ya Yesu Kristo ntirigomba kugira ahandi rishingira hatari ukwihana. terina musingi mulala kwesinziira enjiri okuggyako okwenenya. Igihe cyose abigisha bazigisha batavuga kwihana, bw'oliwulirayo omubuulizi w'enjiri atayogera kwenenya, bazaba batari mu murongo wa Yesu Kristo. ajja kuba tali ku musingi gwa Yesu Kristo. Igihe cyose abanyempano bazashaka kuzikoresha batihana, Omuntu yenna ow'ekirabo alikikozesa naye ng'obubaka bw'agaba tebuliimu bazaba kwenenya, bari hirya y'umurongo wa Yesu Kristo. aliba tali ku musingi gwa Yesu Kristo gw'enjiri. Igihe cyose abantu bazashaka kubushumba n'icyubahiro Abantu cyabo, abalirwanira obusumba n'ekitiibwa ariko batezwa ngo bihane ibyaha, naye nga tebeenenya, bazaba bari hirya y'umurongo wa Yesu Kristo. baliba bali wabweru w'omusingi gwa Kristo.
iri jambo kwihana ekigambo okwenenya mwibaze namwe mukiroze nammwe amagambo mwe kukingiye kubabwira muwulize kino kyembagamba muyakurikire cyane muweyo nnyo obudde numufeeyo ku kigambo kyembagamba bose bandika kitundu kye bunamwe mwe mwenna abawandiika muwandiike ebitono naye mumutunuulire mugoberere ekigambo abasoma mujye musoma mbibabwira abasoma musome nga mbategeezezza iri jambo ryitwa kwihana ekigambo okwenenya murahurike neza mumpulira ni ubutumwa bwiza gusa bwarizanye yenjiri ey'obutuukirivu eyajja ryatangiranye gusa n'isezerano rishya okwenenya kwatandika n'endagaano empya we kwatandikira emabega tekwaliyo muri Matayo igice cya 3 Matayo essula 3 okwenenya we kwatandikira umurongo wa 2 olunyiriro olwokubiri naho lihera awo ekigambo okwenenya we kitandikira mu ndagaano empya hirya yaryo hose emabega yonna mu isezerano rya kera mu ndagaano enkadde ntiwasangayo ijambo rivuga ngo nimwihane tebali kukuutira kwenenya ibitabo bingahe 37 ebitabo 37 ntabwo wasanga ijambo kumwihane tebakufaako nti wenenye uzi impamvu ntaribayo omanyi lwaki nuko ari Imana yahanaga kuba Katonda ekiseera ekyo yabonerezanga mu ndagaano enkadde Katonda yabonerezanga nga tasaaga mu itangiriro okutandikira mu lubereberye kugera muri Malaki okutuuka mu Malaki wasoje isezerano rya kera eyasikomekereza endagaano enkadde Imana yarahanaga Katonda yabonerezanga n'okiwulira kandi gahana n'uburakari nga Katonda abonereza n'obusungu turagendanye tuli wamu bannange turagendanye tuli wamu mbabwire mbabuulire mbanyuriyemo gake ku bantu yahana singa mbayitira mu bimpi Katonda be yabonereza namwe mukabongera kuba muzi namwe ne mubongera ku bimanyi Katonda be yabonereza Katonda abonereza nno uziko mu itangiriro okimanyi nti mu lubereberye 38 yahanye umuhungu warongoye uwo munsi Katonda yabonereza omugole yawasiza ku lunaku olwo n'atamusaasira n'amulagako amakuru muziya amawulire mugayinaago mugayina amawulire ago mugayina lubereberye 38 umuhungu wa Yuda yari yarongoye mutabani wa Yuda yali mugole iryo joro yarongoye uwo munsi ekyo nga mugole Katonda namunyigirawo yamuhoye uzakimbaza ubundi olimbuza olula kiki yamulanga inama y'umuryango iraterana ekika ne kikuŋŋaana ngo murumuna we mutowe acikure umugabo mukuru ye yabajja ate amuddire mu bigere atwale ono omugole ono avuddewo umunsi yamucunguyeho olunaku lwamununula muwasa ate muri iryo joro mu kiro ekyeera naye Katonda n'amulagako naye n'amunyiga icyo yamuhoye muzakimbaza ubutaha kye yamulanga oli kimbuza olulala Katonda abonereza mu yishe abahungu babiri ba Eli yatta batabani ba Eli babiri Hofuni ne Finehasi n'abatta Samweli ekisooka mu Baleevi igice cya 10 Abaleevi sura 10 yishe abahungu babiri ba Aroni yatta batabani ba Aroni babiri Adamu n'Abihu n'abatta Katonda abonereza nno n'abasore mwe n'inkumi Imana yarahani bavuuka n'abawala Katonda abonereza mu ndagaano enkadde yabonereza icyo gihe ekiseera ekyo nta mahirwe yahaga abantu yo kwihana tewaaliwo chansi ya kwenenya Katonda gyagabanga mu ndagaano enkadde ukoze icyaha ni tiku akoze ekibi lagako ukoze icyaha vutu kuba ekibi genda nakyo bivuga kitegeeza nti aya mahirwe yo kwihana chansi y'okwenenya omukisa gw'okwenenya mwayashimira Yesu mwali sikubiddeko Katonda ne mumwebaza Yesu Kristo Kristo yekka yeyaleeta amaya haleluya ensi yonna nekkirizibwa ababi bonna ne bakkirizibwa kwenenya haleluya 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 yakubise umugabo witwa Uza yanyiga gwe bayita Uza n'amukuba Katonda kubita gose amukindura aho ngaho n'agwawo mu maaso ge n'akalira awo Uza
katonda aboneza akuba omuggo ariko umunsi umwe naye olunaku olumu haleluya haleluya inama iteranya mu ijuru olukuŋŋaana ne lubaawo mu oh my god imana iteranya mu ijuru katonda n'akuŋŋaanya amaanyi ge barimo bareba ukuntu bashajisha isezerano rya kera nga bukyagala endagaano enkadde weeveewo era bakazana irishya wajjewo endagaano empya tukikubireko mukama inama iteranya mu ijuru emiitingi neebaawo mu ggulu olukuŋŋaana mu ggulu iyo nama yamaze imyaka 400 emiitingi yamala emyaka 4 murebe hano mukiwulira mukirabawo mutande baratakara rwose atangobera ajja kusigala dore iyo nama ngiyido meeting yino wano ku lupapula luno dore ngiyi yino meeting resolution yino oyaza okundaba jangu yimukola be yino resolution meeting yino olupapula luno nta bibiliya n'imwe itarugira tewali bawibire etaluyina luno olupapula icyongereza ey'oluzungu ikinyarwanda ey'olunyarwanda ey'olufalansa igisedwa ey'ekiswideni igiportugali ey'ekipotigo ennimi zonna nazisomako niyo muri Isirayeli narayirebyemo ne bayibuli ya Isirayeli y'Ebulaayo nta bibiliya n'imwe itarugira teyina lupapula luno olwawula iri jambo ryanzwe mu isezerano rishya ekigambo ekiwandiikiddwako nti endagaano empya mu nyuguti ennene niyo ngingo imwe yari mu nama yamaze imyaka 400 yaliwo point program emyaka 4 nga basoma ku kigambo kimu endagaano empya emyaka 4 nga point yemu yebabonyabonya omutwe mu ggulu muvugizi wayoboye inama nyinshi wakulembera meeting nyingi nange nayoboye inama nyinshi nono yakulemberako meeting nyingi basumba hari inama mwabaye abasumba mwagezaako meeting zimala niyarangije umunsi mwumvaga yakabije gutinda ne meeting y'olunaku olumwe bazitooyerera ariko y'Imana n'umwana naye Katonda n'omwana n'omwoyo mutukuvu yamaze imyaka baamala emyaka 4 kugira ngo mbabwirire ijambo asooka babulira ekigambo kino yamala ebbanga nga yeebuuza nti iyi myaka yose mana emyaka gino mukama iki cyari cyananiranye kyekyali kiremye okumala emyaka 4 ng'okola meeting murayikeneye mwagala okukimanye murayishaka mwagala okukimanye murayishaka nibande bagishaka mwagala okukimanye ekyo icyari cyananiranye n'igiki kyekyali kiremye mu myaka 4 magana niko yita mu kiruhuko cyane emyaka 4 magana 4 bize ngo nini ebikumi 4 dore ikintu cyari cyananiranye kikino cyari kiremye gusajisha isezerano rya kera okukaddiya endagaano enkadde weeveewo bakazana irishya ne baleeta endagaano empya byasabaga ibintu bitatu bikomeye byali byetaagisa ebintu 3 ebikulu munebe mugoberere mutunulire omuyigiriza ibintu bingahe mana ebintu bimeka mukwano wowe utesha umuhondo ibintu bingahe ebintu bimeka byali byetaagisibwa mubwira kuuza omukyala oyo wa yero ebintu bimeka 3 umushimire bamukubireko mu ngalo yakoze waliwo akubuuliddeko oba weebaza obadde wala nnyo ibyo bintu bitatu ebisatu ebyo nno icyambere ekisooka n'uwo bita mu gifaransa un assureur des assurances umwishingizi ishuwala omuntu akubeereraho uhagarariye ubwishingizi ishuwala oyo omuntu anakubeereraho ku insurance oyo omunno yali yeetaagisa agomba banza aboneke akubeereraho asooka alabike omuyima akweyimirira asooka n'abula nno okumala ebbanga guhagarara iryo sezerano rishyinahangaha ajje akiikirira endagaano empya mu nsi eno haleluya mujya mwumva ngo bagakora ku bamalayika bagahakana bamalayika ne bagaana buli omu gwe bakonyeko mu ggulu n'agaana kyakabiri kyagoranye ekyokubiri ekyali ekizibu uwo muntu uza guhagararira isezerano ryo gucungura oyo omuntu ajja okweyimirira okununula omuntu agomba kugerayo agapfa ateeka okutuukayo n'afa nno n'afiira ekyo ekyokukununula ekyo kikambwe agapfira abanyabyaha oyo omuntu alina okufa olw'ababi n'uwari
yatangiye kwemera neyali baddenga akkiriza akabato ubwo hajemo gupfa bwe wawulirangamu okufa nga yeesika ng'abivaamu. amina Amina. kyagatatu Ekyokusatu, iri sezano lizagira ikintu bita uburage kuraga. wajja kubaawo mu kinyambeko nno wajja kubaawo okusikira, obusika kuko nibyo lya nyuma ly'endagaano esembayo, hirya yaryo nta rindi rizabayo. tewalibaayo ndagaano ndala. rero banzacungura Noolwekyo bendinunula, oba nzapfira bendifiira, bazanaragwa. bajja kusikira, bajja kuba basika. Haleluya. Lwaki temukubirako ekyo Mukama Katonda bannange? Haleluya. nihuse Bwe nyanguwa nno nihuse nga nyanguye, iyo myaka magana emyaka egyo 400 yarangiye gyaggwako hatarembezwa okuza. nga tewannabakakasibwa ani ajja okununula. niyo magambo musanga mu Heburayo 2 Abebulaniya essula 2 avuga wagamba nti nuko uwo twita Yesu icyo gihe yitwaga Jambo gwe twayita Yesu kati ebiseera byayitibwanga kigambo, arahaguruka n'ayimuka. Haleluya. N'ayimuka mu ntebe ye ekitiibwa. ntabwo wabishimiye Byo tewabyagala, ebiweebwayo tebyakuyamba. ntabwo byagushimisha Ebiweebwayo tebyakuyamba, tewabyagala. ahubwo wagira ngo kuva kera Kirabika nti okuvedde wali oyagala mubiri gwange nga kye kiweebwayo. none data N'olwekyo taata kaŋŋende. Haleluya. Kaŋŋende. Haleluya. inama ihindura isura sasa. Meeting n'ekyuka, ebintu ne bikyuka. inama ihindura isura Meeting n'ekyuka. uragiye Ogenze mutabani? umwana ati Mwana ati ngenze. uragenda ute Onoogenda otya? uko nyine ukungu Onoogenda bwotyo? hano uri imwe mu mana zirana Gw'omu ku ffe mu bwa Katonda, naawe oli Katonda. uragenda utyo Onoogenda bwotyo? uramanuka uko Onoogenda bwotyo? nicyo cyubahiro N'ekitiibwa kyo? uragenda ukoze Onoogenda n'ekitiibwa kyo? urahingukira he Onoogukira ludda wa? wumva Wulira nno. kugira ngo ucungure umuntu Okununula omuntu, kugira ngo ucungure umuntu okununula omuntu ono urasabwa kikwetaagisa kuba umuntu naawe ofuuka omuntu. Okitegeera ekyo? Haleluya. urasabwa kuba umuntu. Naawe kikusaba okubeera omuntu. Yesu ati ndabawe Yesu n'agamba nja kuba omuntu. ngo nabyiyemeje no kuba we nabawe. Nzikiriza okubeera nange omuntu. aha niba rero wemeye kubaho Bw'oba okkiriza okubeera omuntu nno, uraca mu nda y'umugore uvuga ogenda kuyita mu lubuto lw'omukyala, mu nda y'omukyala, muzaale nno ogende. Owulira endagaano empya bw'ejja. kugira ngo Yesu acungure Yesu okununula omuntu byamusabye mukanda ari Imana ng'ate ye Katonda guhinduka intanga alina okufuuka akinjira mu nda. n'ayingira mu muntu. kandi ikintu cyantangaje Ekyewuunyisa nno muri iyo nama bemeje ko mu miitingi eyo bakakasa nti atari bujye mu nda y'umugore usanzwe abyara tajja genda mu nda y'omukyala asangiddwa ng'azaala, na hatoya se w'abana ba mbere bavutse atazamwiyitirira ahubwo agende mu nda y'umwari mu nda y'isugi. ayite muwala embeerera. Haleluya. kugira ngo azacungure asobole okununula ababyarwa n'abagore bose. abazaalibwa abakyala, abakazi bonna. Haleluya. Tukikubireko mu ngalo ekyo. Mwami Yesu Kristo Mukama waffe, aho hantu hose nanyuze wonna wennyinnyonnyodde, aho nanyuze hose wonna wennyinnyonnyodde awo wempise, akantu nshaka kubabwira waliwo kyenjala obbabulira ekikulu. mu magambo yabwiye se mbere y'uko amanuka. Mu bigambo Yesu bye yagamba kitaawe ng'ayagala okujja mu nsi wano, yaramubwiye ngo yamugamba nti murebe hano mutunule wano nno, igitabo cyawe cya mbere cyitwa isezerano rya kera kitange kikwetaagisa endagaano yo enkadde, ugifunge ukizinge ozinge endagaano enkadde ogiteeke wabbali, ogireke endagaano enkadde taata. icyo gishyashya Zene ekitabo ekipya endagaano empya
gitangiranye nanjye ubu nze mba ntandika n'endagaano empya. Haleluya. ukimparire Ondekere eby'endagaano empya tukubireko Mukama Katonda engalo ez'amaanyi. Endagaano empya gindekere taata. Ngende ngitwale. Haleluya. zafungurwa no guhaye raporo y'umurimo. Nze ngende okukola omulimu nteekateeka endagaano empya nze ndikuwa lipooti. Haleluya. Ikintu cya gatatu ngusabye data. Ekyokusatu kye nkusaba kitange. Ndatwara igitabo kandi ndacyita icy'ubugingo. Ekitabo nno nze ngendo kituuma erinnya kijja kuba kitabo eky'obulamu obutaggwaawo. Cyo nzandikamo uzanyizera kanyemera wese. Nze njagenda n'agenda yange gye mpandiikamu omuntu yenna nga muwandiikamu mu obulamu obutaggwaawo. Nzabona umwe mwandiki. Bwe ndifuna omu ndimuwandiika. Nimbona babiri. Bwe ndifuna babiri ndibawandiika. Nihana batatu. Bwe wenenya abasatu ndibawandiika. Abo nzabona nandika. Bwe ndifuna abo taata. Kitwala njimba kulage. Kitanditse mundi muntu wese. Nga temulimu muntu yenna. Nje utangirana nakyo. Nze ntandika n'ekitabo ekyo mpandike amannya g'obulamu obutaggwaawo. Muracyaburikiye? Mungoberede. Ijambo rya kane ngusabye data. Ekigambo ekyokuna kye nkusaba taata. Haleluya. Ariko ubu nimara kwigisha aya magambo nk'aya babaze murayambwira. Niwe namala okusomesa njja babuuza mu kino mukimanye. Ko mbaho ikizami. Ngenda bawa exercise. Ijambo rya kane. Ekigambo ekyokuna. Agarika ibintu byo kwica. Taata ebintu by'okutirimbula nkusabye bireke abantu basonyiwe. Haleluya. Ukurakaje wese uko chora. Buli akunyiziza yenna bw'otuga. Ukurakaje wese unika. Buli akunyiziza wenna n'okuba. Taata sonyiwa. Taata yimiriza. Katukoleko bwetika Yesu yakola bulungi nnyo. Yatusabira ekisonyiwo tumuwubireko. Haleluya. Taata yimiriza okubonereza. Ntabwo naba ndimo ngenda nacungura. Sinza genda nga bwe nnunula. Nawe ngo wice. Ate bwe nnunula nga ate naawe ngotta. Ebyo tebigenda na taata. Ebyo tebigenda na taata. Niba ndimo ngiza. Bwe mba mponya. Lekeraawo nno okutta. Ekyo tukikolereko buti Mukama Katonda kikulu nnyo. Kyokora. Naye ujye wicwa nguhaye. Gwendi kuwa oyo twala omubonereze. Nimubwira ngo runaka yananiye. Nti onanemye. Yananiye. Onanemye. Yamburi iburyo pe. Yenemeseza ddyo n'ekkono. Uwo nguhaye. Oyo gwendi kuwa. Kurahisha. Jewoga siya bulolo. Amen. Oyo nze alinnema ne mukuwa Jewoga siya bulolo. Aho ngaho. Awo nno. Niwava ijambo musanga muri Yohana 3:18. Enjiri ya Yohana 3:18 n'esatu wagamba nti uwizera uwo mwana akkiriza omwana afite ubugingo buhoraho alina obulamu obutaggwaawo kutamwizera naye atakkiriza mwana umujinya w'Imana obusungu bwa Katonda buli ku ye. Amen. Jambo rya gatano. Ekigambo ekyokutaano. Jambo rya gatano. Ekigambo ekyokutaano. Kandi amagambo arabakora. Ebigambo bino bijja bakola ku by'amaanyi. Bwe munaalemu ebigambo bino. Rya gatano. Ekigambo ekyokutaano. Ntuzanyihutishe. Tompapya kitange tompapya. Tari nkuru y'umurimo neza. Kitange ndeka neeteese nkola omulimu guno okole mirembe. Nimurangiza. Bwe ndigumala taata. Zakumenyesha. Nja kutegeeza. Haleluya. Gatandatu. Kigambo ekyomukaaga. Ndagusabye. Nkusaba taata. Tandukanye ibintu bibiri. Yawula bibiri bino. Data ndagusabye. Kitange nkusaba. Tandukanye ibintu bibiri. Yawula bino ebibiri. Impanda yo kuzamura itorero. Akagomba akalivuga nga katwala kanisa mu ggulu. N'imperuka y'isi. N'enkomerero y'ensi obinjawulire taata. Ibintu byombi bitandukanye. Bino byawule taata. Amen. Amen. Uzareke. Ojoleke nze. Imperuka izaze nyuma. Enkomerero ej'oluvannyuma. Nabanje kwijyanira utwana. Nze ntwalemu abaana bange mbayisewo mbawonye obusungu n'enkomerero. Haleluya, haleluya. Imperuka izaze nyuma. Enkomerero ej'oluvannyuma. Abanje nabanje naye ng'ekkanisa yange ngitutte ngiwonyezza. Haleluya. Simaze kwemerwa. Mukama bwe yamala okumukkiriza nga bakanyiza. Yesu aramanuka. Yesu nakkirira ku nsi. Zari ntanga. Najjanga ng'omuntu bw'azaalibwa. Umukobwa Mariya arasama. Omuwala embeerera n'afuna olubuto. Aravuka. Yesu n'azaalibwa katwangule nga bwe mukimanyi omwana n'azaalibwa. Akola omulimo we. N'akola obuweereza bwe.
kyengamba kyekiri wati iyo myaka 400 naberetse hano emyaka ebina gye nabalaze mu ndagaano eno ku lupapula luno bita mu gifaransa 400 ans de silence bayita 400 silent years emyaka nga Katonda tanyega tayogera tavugana n'abantu Katonda tayogera n'abantu haba mu ijambo oba mu kigambo haba mu kiroto oba mu kulota nta kintu yavugaga n'abantu yali tayogera n'abantu myaka emeka 400 nta kindi cyari kuyifungura tewali kirala cyali guddewo ekipya yafunguwe n'ijambo ngo nimwihane ekigambo ekyaggulawo endagaano empya kyali kigamba mwenenye kandi bwo mw'ijuru buri hafi mwenenye obwakabaka bwa Katonda bunaatera okutuuka bamaze imyaka 400 abantu abamaze emyaka 400 ntabwo ry'Imana tewali kigambo kya Katonda nta mwigisha tewali ddoboozi tewali muhanzi tewali aboyimba tewali nabbi basabwe kwihana bonna babagamba ekigambo kimu mwenenye haleluya ya mana yahanaga Katonda abadde abonereza ubwayo akaba ariyo yihanira abantu nga yeebonereza abantu buli omu yamubonereza itanze amahirwe yo kwihana Katonda agabye chance ey'okwenenya haleluya ngiyi impamvu yensonga yeno ijambo ry'Imana rivuga ngo ekigambo kya Katonda kigamba nti kugira ngo wihane okwenenya ugomba gukora ibintu byose uguhana akora oteeka okukola buli kimu kyonna akubonereza kyakola nibande babyumvise ani awulidde ekigambo ekyo nibande babyumvise ani awulidde ekigambo ekyo kugira ngo wihane ugomba kugira ute okwenenya kikusaba ki ugomba gukora iki oteeka kukola ki buli kintu kyonna akubonereza kyakola oteeka okikola agambe nti nkwebazeeko kubanga okyogedde bulungi tukubireko Mukama mu ngalo ugomba gukora ibintu byose okola buli kimu kyonna uguhana akubonereza kyakola icyambere rero ni icyo ekisooka kyekiriwaku akubonereza icyambere umuntu ugiye guhana akora ni omuntu abonereza asooka kino nkukurakarira akunyiigira teri akubonereza nga tasoose kunyiiga ugiye guhana nta bintu by'ibishingiko omuntu anabonereza tasaaga taseka tasalikako musale reka babaze ikibazo kambabuuze kino mwaba muzi ko umuntu wize amategeko w'umucamanza mukimanyi nti munnamateeka looya ashobora gucira urubanza nyina asobola okusalira omusango maama we kyewuunyisa mwari muzi mubadde mukimanyi ekyo munnamateeka amaze gushyiramo cya gikanzu asateekako ekkanzu ne wiigi na rwa rugofero n'enkofiira jjaaji oyo yicaye ku ntebe hariya entebe ey'omulamuzi oyo jjaaji ntuzane ibyase ntuzane ibya nyina toleeta bya maama ne taata agukusalira nno araguhana akubonereza icyambere kibaye kurakara ekisooka busungu anabonereza aba n'obusungu cya kabiri ekyokubiri ugufatira ibyemezo ye yasalawo yakusalirawo kandi bibabaje atakusalirawo ekyennaku cya gatatu ekyokusatu uguca inyishyu kwishyura abantu wangirije oteekwa okuwaayo omutango ogw'ebyo bye wayonoona ibyo bintu uko ari bitatu ebisatu nga muwulidde ebyo niba ugiye kwihana oba ng'ogenda okwenenya usabwa kugira ngo byose ubikore byonna oteeka obituukiriza niho hava ijambo wava ekigambo nti dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ebbaluwa ey'esooka Pawulo gye yawandikira Abakorinto ruvuga ngo baluwa egamba nti mu gice cya 7 essula 7 havuga ngo wagamba nti kwihana kose agahinda kose ko mu buryo bw'umwuka gatera kwihana kuticuzwa ennaku yonna ey'omutima ereeta okwenenya okutejjusa mukiwulidde ekyo agahinda kose ennaku yonna ko mu buryo bw'umwuka ey'omutima enyiika yonna ey'omutima ey'omu mwoyo gatera kwihana ereeta okwenenya okutejjusa okwenenya okutejjusa niryo ridushoboza kuba mu bintu tukabimaramo imyaka kyekitusoboza okuwangaala nga twenenyeza tutaricuza ko twihana nga tetwejjusa nti twenenya katuubireko Mukama obutejjusa nti wenenyeza obutejjusa nti wenenyeza umuntu wicaye aha omuntu atudde wano ukaba ujya wicuza ko wakijwe nga wejjusa olw'okuba walokoka ukaba ujya wicuza ko wihannye nga wejjusa olw'okuba weenenya ntabwo urakira tonnaba kulokoka n'ibintu tubayemo tubyishimiye tubimazeemu ebbanga
tuyarimo tubikunze tubere mu bulokozi nga tunyumiddwa buri munsi tubona ubwiza bwabyo naku tulaba ekirungi ekyokulokoka ntabwo tubabarwe nuko twihana tetwejjusola okuba nga twenenya. Haleluya, amen. amen. cya kabiri ekyokubiri cya kintu cyajemo cyitwa gucibwa ibihano kino ekyajja ekyokuwaayo fayina omutango oba omusingo omutango akenshi ibyo bitera abantu gushaka umunyamategeko kyekitera okuleeta balooya mu musango gwo kubanga bamanyi bajja kusaba bingi yajje akwinjireyo ayingireyo eri mu mateeka abari ugenda ageruza agabanyije agenda akendeeze ku bbeeyi y'omutango oba kisoboka owangule uwo murimo rero omulimu ogwo wewe wakoze umurimo gusa wo kwihana gwe wakola mulimu gwa kwenenya Yesu yemera kuguhagararira aho hantu Yesu nakubeera looya katumuwubireko kansubireemo nshuti yanjye akubera umunyamategeko nakubeera looya akubeererewo. Haleluya, 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 haleluya. abeera akuwolereza kandi ntabiguza kwatsi ng'ate takusabye sente kuwubireko Mukama Katonda byo kudiringa ku mafaranga timudiringe omulooya n'amuwa sente mmeka y'ekyo miliyoni emu kitundu 2.5 ngukurikiza ibintu wangize okusinza be wayonoona miliyoni 6 miliyoni 10 n'agamba ekyo kindekere. Haleluya, Yesu yemeye urubanza Yesu yakkiriza omusango gwagutwale gwonna arwinjiramo rwose n'ayingira mu musango gwonna agutaganjula. Haleluya, haleluya. ekyokusatu ahagarara mu rukiko n'agenda mu kooti aravuga ngo n'agamba nti kandi ibintu byose mwagomba kumurihisha byonna ebyo mulina omusasuza byeyayonoona yangije byose byeyayonoona byonna ebibi byayonoona ndi hano ngo mbirihe ndi wano okusasula omutango. Haleluya, haleluya, haleluya. ndi hano ngo mbyihishe ndi wano nsasula omutango. ubimbaza je nze gwe bamubuuza byeyonoono niho muvana yandira imbivuga ngo omujja oluyimba olugamba nti yanyishyuriye sasulira ebbanja lyonna yambabariye ibyaha yaranyishyuriye yansasulira. Haleluya, yansasulira wangije ni byinshi byonna yabisasula bingi. n'uyu munsi wari kubikibazwa n'inkiko ne kati wali badde okyabuuzibwa 4 na 5 abakobwa waviyoye ni bangahe bawala bameka be wayonoona ng'oli mulenzi reba hano kubaza tunula n'okubuuzeeko abakobwa waviyoye bawala bameka be wayonoona benkanawa araba wafate ku ngufu ogwamuliisa maanyi abakwemereye abakukkiriza ne mukkaanya ibyo byose byaguhinduka ebyo byonna biyinza okuleeta mu musango ogw'amaanyi. ibaze niba buri cyaha cy'umukobwa wese ari 25 singa buli gwe wayonoona bakusiba emyaka 25 ngaho kubona abo kubisa n'abo nno be wayonoona onoosibwa mayisa n'ubuzima bwawe bwose life imprisonment, life sentence. Kristo Yesu, haleluya, yarakuvugane n'akubeererawo ibaze kuba wicaye ngaha nta kintu bazo n'otuula no nga tewali akubanja. Haleluya, Kristo Yesu, Kristo Yesu. Yohana amaze kubyigisha Yokaana ng'amaze okusomesa kino kwihana okwenenya abarafashwa arafunzwe ne bamusiba ate aragiye n'ayitawo n'agenda. Yesu akurikiraho Yesu n'agenda mu maaso Yohana yari integuza kuba Yokaana yali ateekateeka Yesu wetegurizaga Yesu Kristo yali ateekateeka kkubo lya Yesu. abariyiziye Yesu ye ne yeegira mwenda ngo hagere Yesu bw'atuuka. haleluya haleluya ngo hagere bwe yatuuka Matayo 4:12 kugera 17 Matayo 4:17 Matayo 4:12 Matayo sura 4:12 kugera 17 okoma ku 17 ajya kubwira mu ntara ya Galilaya. Yesu n'agenda okubuulira mu Galilaya n'abagamba nti mwenenye kubanga obwakabaka bwa Katonda bunaatera okutuuka. Akomeje muri ya ntego ali mu simu ya Yokaana mwe yabuulira ngo amale kuzamuka. Yesu bw'amala okugenda Petero ahagaze imbere y'igiterane kinini. Petero ng'ali mu lukuŋŋaana olunene naye bamaze gutsindwa mu mitima ng'abantu bamaze baramubaza ngo ne bamubuuza bagabo bene data tukole tutya tugire dute tukole tutya. arabasubiza ngo n'abagamba nti kuŋŋaaniro lyonna mwenenye nimwihane. mwenenye
amen amen. none hano yavuze ngo kati wano Bible egambye nti imwihane mwenenye mu bikolwa byaha byanyu bihanagurwe ebyamwe bisimulwe biratuma iminsi yo guhemburwa kinaleeta revival kinaleeta okuzuukira mu mmwe nshuti zanjye bene data mikwano gyange abooluganda iyo abantu batihana ibyaha abantu be bateenenya bibi nta guhemburwa kuba tebasobola kubaawo revival tebasobola kubaawo okuzuukizibwa kandi abantu babika ibyaha muri bo abantu be batereka ekibi mu bo baba barimo bagenda bapfa baba bafa iyo umwigisha yigishiriza ku byaha kase omuyigiriza ayigiriza ku kibi abigisha baba bagenda bapfa abayigirizwa nabo baba bafa iyo umuririmbyi arimo kuririmbira hejuru kase y'icyaha omuyimbi ayimbira ku kibi korali bigenda ipfa nekwaye bezikirira umunyamasengesho yasengera hejuru y'icyaha omusabisi nga omwegayiriza yegayirira ku kibi burya bagenda apfa abaali mu kuzikirira. murabyumvise mukiwulidde ekyo aha mushobora kumbaza muti muyinza okumbuuza nti nane se mushumba musumba nno urimo kuvuga kwihana oyogera okwenenya kandi ukabivuga no ku bakozi b'Imana noyogera okwenenya ne ku baweereza ba Katonda nabo n'ogamba benenye n'abayimbi benenye no ku baririmbyi n'abanyamasengesho n'abasabiri n'abeegayirizi n'abantu boogerako benenye si kwihana kwa bakomeze gute okwenenya okwo kwa kikaaki nga n'abakulu benenya. ndenda gusoza maliriza nti ndagira ngo musigare mumenye itandukano ryo kwihana no kwezwa. njagala mumanye kino okwenenya n'obutukuvu n'okutukuzibwa kirava muri za mpaka zaba hagati ya Petero na Yesu kiva mu mpaka n'enkayana ezaba wakati wa Petero ne Yesu. umunsi Yesu yarimo yoza ibirenge by'intumwa Yesu bwe yali agenda okunaaza abayigirizwa be arabyoza n'abooza ebigere arabyoza n'abooza ku layini kuva ku layini wagere kuri Petero ku Petero ng'abanaaza ebigere. Petero ati wowe yamwigisha Petero n'agamba nedda mukama wange nedda mukama wange sinshobora kwemera kunyoza sinsobola kukkiriza gonaaza ate ahubwo ngenda tangaye n'abareba kubona bakwemereye neewunyiza bano bakukkiriza batyo banaaza ebigere kweli mwemere Yesu abooza temuyina nsonyi Yesu abooza ebigere ntabwo nera kunyoza ekyo siyinza kukola nsobi kukkiriza Yesu kunkwata ku kigere kyange nze ate waba ari we wicara nka kose gwe Yesu wali tudde nze nekunaaza. nami Yesu ati Petero Yesu n'agamba laba nnono Petero laba Petero byatamanyi wakubona mu mirimo bwe bakulaba mu buweereza ari we mukuru nga w'intumwa gwe mukulu mu bayigirizwa ari we nahamagaye gwe nasooka okuyita okusooka kugeza ubu nturamenya ne buli gutandukanya kati tonnaba kwawula kuhagirwa no kwezwa okwenenya nakubwira n'okutukuzibwa kukoza ibirenge kugamba nkunaaza ebigere ukambira kuhagera mbere mutwe gwe n'oŋŋamba ntandikire no mu kawompo nga naaza kuko muliko Petero yaravuze ye Petero bwe ndakirowooza Yesu ngaramubwira ati niba utemeye ko nkoza ibirenge Yesu n'amugamba bw'otakkiriza nkunaaza ebigere ntaho nzaba ngihuriye sirina kakwate naawe turaba tubyaye babiri tujja kuba twawudde ekkubo sirina kakwate naawe yita ddyo mpita kkono. Petero ne yeewuunya n'ate Yesu ate nawe ate onyiiga ondeke aho kugira ngo urakare utyo okunyiiga ennyo wanyuhagira uhereye mu waakiri ketangirikira mutwe ngo Yesu ati Petero Yesu n'agamba Petero gwe tonnategeera mwe mwaruhagiwe nabanaaza dda mukoleko bwe muti nabanaaza wanaaza haleluya tumaranye iminsi mwaruhagiwe bonna nabanaaza ekisigadde kujya mwezwa ibirenge just kwetukuzaako wansi naye nga kubanaaza nakimala. Haleluya okunaazibwa n'okutukuza. murabyumvise Haleluya iyo tubwiza kwihana bwe tugamba okwenenya tuba tubwira abanyabyaha tugamba oyo omubi akola ekibi yenenye ibyaha byawe ebibi byonna byeyakola abireke. iyo tuvuga kwezwa bwe tugamba okutukuzibwa tuba tubwira abakristo tugamba church members oyo yalokoka kandi urwego rwose wabaho ate levu yonna gy'obeerako kiruta kuba umukristo teri grade esinga kuba mukristaayo. uyu mugabo uri kwebuza ono omusuku yayogedde yagambye ndi mukulembeze naye yaba bishop yaba musenyeri yaba reverend oba reverandi byose kibanza no kuba umukristo byonna ekiri kulembe kimanye nti binanu jangu wano omukyala jangu oyo mwana muwala gye wano binaho mulanda kugirwa jangu nja kubulira tofaali urebe impamvu mutunulire ensonga lwaki okutukuzibwa n'okunaaba. urabona akagashati k'uyu mwana mulaba t-shirt ono omwana gy'ayambadde murakareba mukalaba t-shirt eno iri bara ryako ryitwa umweru eno ebbala liyitibwa white mu gifaransa bakita blanche blanche in French blanche white icyongereza ni white white
iri bara mureba rero ebbala lino nno igaragaza kwandura vuba. ebbala lino liddugala mangu, obukyafu libulaga mangu, lijya ryihanganira kwandura ngo libireke guceceka. terigumiikiriza bukyafu, terisobola bugumiikiriza, terigumiikiriza. Nubwo abantu bamuramutse bakamuhora, ne bwomuhaaga yokka kimuddugaza batakarabye nga tewanaabe kimuddugaza, bakamusigayo intoki batyo, ne bakoonako engalo. ishati itibugutumva esaati egamba nze nvaako, umuntu kuramukira onnyonoonyo oyo ankutteko mbadde sinyumiddwa, kuramukira yasaga nabi, oyo abadde afaanana bubi kyankoze kirala. kandi tangiye kuti reba hano wiherera umuvane genda awantu wa balonzi jemu, sinjya ngenda nwansaba siyita mu bantu nga ndi mujamanze, nze ndi white, katuubireko Mukama Katonda, nze ndi white. iyi shati y'umwana rero eno saati y'omwana ono niwe mukristo, ye mukristaayo, katuubireko, kwera ku mukristo, ye mulokole oyo yalibadde bw'ati, omulokole yalibadde bw'ati. Haleluya. kwera ku mukristo Omukristaayo yalibadde atugula bw'ati, tujya kubasha kwihanganira ku bana na kibi. Kikulu nnyo kino, kibaracyumvise, mukiwulidde kino, muracyumvise, mukiwulidde. uhagaze aho ngaho ushaka Ogira oli awo muwala, ogira oyimiridde kwa kanfuneyo nno n'omulala wa hino hano madam gwe mukyala, jangu jangu jangu, gwe yayimbye obulungi jangu, gwe yayimbye obulungi jangu. kandi ubone mu mwenda niwo nshaka, Tojjamu sweta eyo njagalira ddala, girekeemu, togijjamu, togijjamu, njagala eyo girekeemu, sibalemu n'ekipeesa siba beerawo. ikijyayi mureba rero oyo ono gwolaba ono umuntu uvuye kuma amatafari oba ova kuwumba bulooka naye amuwahanga, numaze kwenga ibitoki n'ab'okusobola naye ajja n'amukoonako. ibintu byose kirabihisha, Gwe kikweka bukwesi kino eno njiri y'amaanyi, n'ivumbi oba nfuufu kigikweka. Togiraba effeeta eno, togiraba, kimara n'ukwezi ayinza okumala omwezi kitarafu nga tannabakooza. Sigambye nti toyoza maama, oyoza, ahubwo iki kintu mureba naye ekisweta kino kyolaba kizikwiki kimanyi okubiika, okutereka obujjama, obukyafu kibiika obujjama, kitereka obujjama. nyamara Naye white ono, mukyala white ono agamba sikigumiikiriza ekyo, sisobola kigumiikiriza. ibi rero icyo mbikorera ngo Kyembireetedde mu kirabe, ndashaka kubigisha yala mbayigirize nti ubuzima bw'abanyabyaha obulamu bw'oyo ow'ekibi n'ubuzima bw'abakristo, n'obulamu bw'omulokole, ubuzima bwacu abakristo obulamu bw'omukristaayo ntibujya bwihanganira tebugumiikiriza kuddugala, ibyaha okutereka ekibi. ibyatwanjye byose, Ekituddugaza kyonna saba ngo tubyiyeze. kisaba nti twetukuze. Amen, Amen. tubyiyeze. Tubyetukuzeeko. Haleluya. Haleluya. mugende mwicarire, ngira kandi kantu Mukama abawo. ngira kandi kantu mbabwira. Kambabulireyo akalala nno. ari muziko Madde mukimanyi nti abanyoye amata, abanywa ku mata, abayateretse, abaateekateeka ku mata n'abaagafumba. hano hari abagore bayateretse kandi Wano waliwo abakyala kyensuubira amanyi otereka ku mata obulungi. ntibahari, Weebali nno, weewali abakyala bamanyi otereka ku mata. abagabo Abaami muribuka amata twanyoye kandi yari yatokowe mujjukira amata ge twali tunywedeko naye nga mulimu ekyagaddugaza. mu mateeka yawe ufite, Mu bulamu bwo nga wali onyedde ku mata, amata yose yatokowe amata agalimu obukyafu, bahise bajya bagisa kwegugura cyangwa kuyabyara, amata agaguddemu Bagiye kuyamena, akakyafu bagenda ne bagayiwa. niko byagenze. Bwe kyali nti akagizeko n'oyiwa, ahubwo wabula twashatse akantu keza onoonya akasubi kakakire akalungi, hafi aho ngaho keza, akalungi bwe kati n'okasika, hafi aho ngakatsi, yaha gutyo nyine n'okaleeta bw'otyo, akantu mureba rwose, n'okaleeta bw'otyo, umuntu akajyana atya n'okatwala bw'otyo, atya n'okatwala bw'otyo, akavanamo agatotsi, nejjamu kalye akaddugaza amata, Ariko n'osuula amata kanyobwa. naye amata ne ganywebwa. Katuubireko Mukama Katonda. iki ni igishushanyo cya Kristo. Kino kiraga Kristo kye yatukola, ibyadutokoje byose ebituddugaza byonna ibitera Kristo kuduta, Yesu tatuleka, katumuwubireko. turera, Tuba batukuvu, twarejejwe, twatukuzibwa, twarejejwe, twatukuzibwa. Haleluya. kandi kutweza Okutukuzibwa kwaffe byamutwaye ibiguzi, kyamutwala, byaramuhenze, byamuseera okutukuza. niyo mpamvu ataduta rero. Yensonga lwaki tatusuula. aya ni amata
obulokole mata amata navuga mata gemba dengamba ariko naye niba ari urushishi uvanyemo hariya obojyemu munyera niba ari umuswa oba nkuyege yego uvanyemo tuvudde mu kigage watokora naye kyembuza mu mwengo omuganda osobola okwawula ekibi n'ekirungi kigage mu mwengo omuganda obakwete kigage ne mukizi kwete mumumanyi ubushera obusera mumumanyi muzi mumumanyi obusera burya washakamo osobola okunoonyamu ekiddugala mu busera n'okiraba bamenye tokora mu iki era oledda byonna biddugala amen niyo mpamvu zuba yensonga oliwulira nti akantu kose wakoze uri umukristo bw'oba nga oli mukristaayo ekintu kyonna kyokoze wavuze gusa ngo asiki ne bw'ogamba nti si yakuzonga kikukola bubi kuba owulira wakoze ekibi asika kuzonga okwesooza kikufuukira omusango okwesooza ne kikufuukira omusango usengera ibiryo ukumva ogenda n'okusaba ne bwoba osabira mmere n'owulira nga kikulumiriza gusenga ngo muryango ukumva okusaba kwebaka ng'owulira kwenye okwesooza kukulumiriza kubera sikikuzo kubanga okwesooza kwokka kwakufuukidde omusango ariko hirya hari naye wali mukwete hari umugabo wavuzye asi nka 50 yesoozeza emirundi nga 8 n'okuvuma ibitutsi bibi n'avuma ariko abiririye hararyana naye n'avuma naye bakanawulira nga talina musango kubanga talokozanga dutandukane n'abanyabyaha yenjawulo bwe twawukanira n'ababi haleluya utamenya kwezwa bwe mutakobe butuukirivu ntabwo iminsi yo guhembuka izaba temujja kufuna biseera bya kuzuukizibwa revival tejja kubaawo mu kkanisa eno birasaba ngo mumenye kwezwa kisaba okumanya obutuukirivu ne gukorera imana mufite ibyaha naye okolera katonda ng'oli mu ngo nga totuukiridde mukorere mwejejwe kole katonda nga mutunga muli batukuvu ibyo bizana guhembuka kyekireeta ebiseera ebya revival eby'okuzuukizibwa haleluya haleluya mwihane mwenenye ibyaha byanyu bihanagurwe ebyamwesimulwe iminsi yo guhemburwa ibona ennaku ukwiza ez'okuzuukizibwa zisobole okujja ituruke ku mwami imana nga ziva ku mukama katonda waffe Haleluya. haleluya haleluya zaburi 101 zabuli 11 umurongo wa 6 dusome olunyiro lw'omukaaga zabuli 11 olunyiro lw'omukaaga zaburi 101 zabuli 11 olunyiro lw'omukaaga umurongo wa 6 gusa olunyiro lw'omukaaga okatusoma uwo murongo uravuga ngo olunyiri lugamba nti olw'omukaaga zabuli 11 amaso balindeko mubikule oba mukyawandiika zabuli dusome zaburi 101 zabuli 11 umurongo wa 6 olunyiro lw'omukaaga amaso yanjye azaba ku banyamurava bo mu gihugu kugira ngo tubane amaaso gange galibeera ku abo ab'emizi bisobole okubeera nabo ugendera mu nzira itunganye n'uzagorera kuba ery'obutuukirivu yalimpeereza haleluya amaaso gange azaba ku banyamurava bo mu gihugu galitambulira ku abo abalina okuyaayaana mu ggwanga kugira ngo tubane abayaayanira okubeera nange ugendera mu nzira itunganye atambulira mu kubeera ebutuukirivu niwe uzankora yalimpeereza haleluya osobola kuweereza nga toli mu butuukirivu haleluya Imana irashaka kohereza iminsi yo guhembuka katonda ayagala okuzuukiza ekkanisa na buli omu irimo irayidutegurira atuteekerateekera ebiseera eby'okuzuukizibwa ne revival mwezwe kugira ngo ize mutukuzibwe ezo ennaku eza revival zisobole okujja dukorere uwiteka dufite imitima itunganye tweze katonda nga tulina emitima egitatulumiriza emitukuvu imana yo mu ijuru ibahe umugisha mukama abawe omukisa mu linnya lya yesu ndashaka ko dusenga njagala tusabeko tusabeko tugiye gusenga tugenda kusaba bwe tuti ninde wumva ashaka kwihana ani awulira nga ayagala okwenenya okusinzira ku kigambo kye tusome tunule waneeno mwenna mwenna mukutameko ninde ushaka kwihana ani ayagala okwenenya kwihana muri ubu buryo tugenda kwenenya mu ngeri zino ninde ushaka kwihana nk'umunyabyaha ugira ngo ababarirwe ibyaha ani ayagala okwenenya nga ayagala okuva mu kibi ng'abadde ow'ekibi ninde ushaka kwezwa ku byari byamwanduza ani ayagala okutukuzibwa ku ebyo ebyamuddugaza ku ngulu n'ubwo buryo bwombi tugenda kukikola mu mirundi egy'ebiri ushaka kwihana ayagala okwenenya ngo yakire Yesu bwa mbere
ngago ave mu kibya ayanirize Yesu mulamubwe Yesu amubere umwunganizi mu mategeko Yesu amubere lawyer amuberereho mu byonna amuvuganire mu rukiko aberenga ye advocate we amutsindishirize aberenga amuwangulira omusango ararambura ikiganza ndebe ko oyajja kuwanika omukono gwe aguteekeyo ikiganza ninyibona bw'oyambusa omukono gwogo ndagusengera agenda kusabira omubuulizi w'enjiri ya leero woli oyambuse ku mukono gwo woli oyambuse ku mukono gwo talabayo mukono noneho rero n'olwekyo nno umuntu uvuga ati muri iyi minsi mbere y'uko umukozi w'Imana ahagarara imbere yanjye agamba nti ng'omubuulizi tannaba kujja mu nnaku zino nahuye na byinshi waliwo bingi ebyanzirugaza nahuye na byinshi waliwo bingi ebyanzirugaza nahuye na byinshi waliwo bingi ebyanzirugaza nahuye n'amagambo waliwo ebigambo kandi ndavuga n'enjogera nahuye n'abanyerari nange ndarigira nenkemebwa nange nembeera bwentyo nahuye n'abariganya nange ndariganya nange nafuna obunanfuusi n'obukuusa nahuye n'ababeshya nange ndabeshya nasanga abalimba nange nenimba ebyo nshaka byonna kwezwa njagala kutukuzibwa ta Mukama Katonda icyo ngicyo abagishaka mwese muhaguruke abakyagala mwenna muyimuke Muhaguruke. muyimire ku magulu abiri abaagala ekyo okutukuzibwa murakoze cyane mwebale nnyo kwezwa rwose okutukuzibwa ddala uko mwahagurutse engeri gye muyimuseemu nshaka kubabwira olwekyo njagala okubagamba ekigambo kino murushaho kuryumva mujja kukiwulira okusingako mugihagaze muri uwo nga mwanya mukyayimiridde mu kirinde hari ijambo dukoresha turi ku igaburo ryera waliwo ekigambo ekitukozesa nga tuli ku mmeeza ya Mukama waffe iba mu Bakorinto kiri mu Bakolinso muryumve muwulire ekigambo kino kiri mu muhagaze Bakolinso gutyo nga mukyayimiridde we ngenda okusoma ekigambo ekyo Korinto Abakolinso ba mbere 11 Abakolinso ekisooka 11 umurongo wa 31 n'uwa 32 olunyiri lwa 31 na 32 ariko twakwisuzuma naye singa twekenneenya mu ffe twagibwaho n'urubanza tetuyinza kubaako na musango 32 32 nyamara iyo duciriwe urubanza n'umwami wacu naye Kristo watusalira omusango duhanirwa nawe tubonerezebwa naye kugira ngo tutazacirwaho iteka hamwe n'ab'isi obutaddamu kubonerezebwa n'ab'ensi icyo ikiza cyo gucirwa urubanza n'umwami Yesu kyekirungi Yesu wakusalira omusango kati wano wetwogerera ako kantu wumvise muri wowe kyowulidde mu ggwe ekyo ekigambye nti situka ko hari ibintu ukwiriye kweza n'omanya nti osaana otukuzibwe icyo Kristo agikoreye muri wowe ekyo Yesu akikoledde mu ggwe kugira ngo utazacirwaho iteka hamwe oleme n'ab'isi kubonerezebwa n'ababi tukiwubireko Mukama abikoreye kugira ngo ibyawe abikoze nti ebibyo abirangirize abimalire wano haleluya nga togenze kubonerezebwa n'ab'ensi ngaho abakristo tuvana icyo twita umutima uducira urubanza omutima ogutusalira omusango wetugujjaawo mukiwulidde ekyo ijambo ribi bw'oyogera ekigambo ekibi neweenenya wagambira ikintu kibi tugaca urubanza bw'ogambira okukola ekibi neweenenya wasohoka muri bisi yishyuye bw'ova mu bbaasi nga tosasudde n'odduka osasule ako kantu ko gucira urubanza emize eyo ey'okusalira omusango umucunguzi wawe ye Kristo omununuzi wo umukiza wawe ye mulokozi wo kugira ngo utazahanirwa hamwe nawe abaayagala oleme kubonerezebwa n'ab'ensi haleluya ukoze no kubyumvira mwebale kuwulira ekigambo ekyo ne muyimuka mwebale kuwulira ekigambo ekyo n'oyimuka yo gusenga Imana tugenda kusabako Imana data wa twese Mukama Katonda kitaffe turagushimiye umugoroba tukwebaza akawungeezi kano tugushimiye ijambo ryawe tukwebaza ekigambo kyo rituzanira guhembuka riruleetera okuzuukizibwa ijambo ryo kwihana ekigambo eky'okwenenya no kwezwa n'okutukuzibwa bigatuma guhembuka kuza ekituleetera okuzuukira mu ffe ngaba abahungu n'abakobwa bawe babana abawala bo n'abatabanyi bahagaze imbere y'amaso bali mu yawe maaso go taata ndabasengeye basabira nno ndabasabiye mwami basabira ubababarire basanze ubeze basonyiwe batukuze bakureho ikintu cyose bagyeko omusango gwonna satani yabandurishije ekyabateetera hanyuma numara kukibakuraho batukuza taata satani akorwe n'isoni Satani aswale kuko bakomeje kubabera imbere yawe cyane batukuvu mu maaso go ubakureho urubanza bagyeko omusango kuva uyu munsi kutandika leero bagendane nawe ari abera banenga batukuvu mu izina rya Kristo Yesu
banesha ibyabaneshaga kandi byabanduzaga ubikureho mu izina rya Yesu. Kandi uko bandujwe bimenyereza iyi ngeso nziza yo kwezwa, Imana izasanye turabera. Niyo mpamvu ijambo ryawe rivuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, mwebwe ubwanyu, umubiri wanyu, ubugingo n'umwuka byose birindwe, bitazabaho umugayo urya munsi. Turagushimye Data, urakoze guhembura itorero, kandi iminsi yo guhembura kw'itorero nayo igiye gukurikiraho mu izina rya Kristo Yesu. Amen.